Yes, oketolekede ntandikwa tugenda maaso. Tamuzi media bebatuusako netandika obutandisi wabula nga tebazze bokka. Hole Family Movies Production nate tukyatandika tugenda maaso. In association with Tamuzi Media Uganda bebatuusako firimu kyeno. Bwe twogera ku kigambo ky'abiri abiri tutegeeza Ssenyonjo Andrew tolina kumusubwa afirimu bayiziwa Godfrey. Yabanzalamu olumusiru. Kaakati nno omusolo gwatabangula amaka. Taata Kisambu gwe ojja kunoonya omukulu maka gano. Gwe mukulu naye oli musiru totegeera. Written by Sengendo Umal. Ate nga Ssenyonjo Andrew ye director w'akaana akatandika obutandisi. Laba kye bayita omusolo gw'omutwe. Yino tugireese. Eva bannaffe aba Hole Families Movies Production. Labe kye bayita emisinde. Guno tugenda okulaba omusolo gw'omutwe. Omusolo gw'omutwe etandika butandisi bagiyita omusolo. Omusolo nazi kuno kuva edda nedda abantu babatwalanga njabala lwa musolo. Etandise mbulambalamba era tugenda maaso. Saagala ogisibwe ate nate nagambye Nice TV kwoli. Era olukiiko luno olukiiko lw'embayitidde tugenda kuwaawo lwamangu nze bayitiramu mu mateeka genda gye kugombolola. Kaaka kyemani w'omuluka guno sooka lya buyonjo ayisa abatuuze okubannyonnyola. omuntu abeere n'akatandala awaka. Etteeka erisooka buyonjo katandalu keetaagibwa. Namwanje Claire welfare kwe kuweerera abaana okubatwala. N'ensonga endala kuweerera baana kubatwala ku ssomero. Mbatwale ku ssomero. Abaana balina okusoma si baana kutuula butuuzi awo. Mwana etteeka ligenda mukolako ng'obuzo. Omuzadde ataataalwe mwana ku ssomero etteeka ligenda mukolako. Bannaffe Batamuzi Media Uganda beba producer ka sinema kano. Buli muntu yenna ali wano ng'aweza emyaka 18. Buli awezezza emyaka 18 musulu nga mulenzi kimukakatako okuwa omusolo. zirina wano ekyatandika okumanya amateeka gagenda kukolerawo. Amateeka gakolerawo. Bano basirikale n'abajja eri waggulu n'abajaasi bazze dda abagenda okabba. kirawo bannange temumpita omubi. Temumpita omubi. Okuva edda abantu balowoozanga ndi bakyamani be baleetanga ebyomusolo so nga ate misolo gyavanga ku gavumenti. Waliwo abuuza sebo mukulu ekyo kiboozi kyo bakyavudde ddala eri ku katongo ku kitongole. Twala eri kale nakakwani kagaana ate keyogeza kano. Yogera ki bantu? Oyo bamuyita kyebiri ebiri Ssenyonjo Andrew oligino nemuzi. Y'omusolo mbukatifu abataasoma naffe gutukakatako. Be bagenda okukwasa amateeka. Abakwasa amateeka we bali. Na tikiti bagenda mukwata. Ate alina tiketi akwatibwa. Amateeka gamuvunaane. Era amateeka gagenda muvunaana. O maama nnyabo. Taata Kisambu ensonga zino tezimusanyudde. Era yatambula atatunudde mabega. Abantu kati ate omusolo gujja gutya? Bintu bino eby'omusolo bino kyamani otuleetedde obuzibu. Abasinga balowoozanga nti kyamani yaleetanga ensonga y'omusolo ku kyalo. Ekyatandika tugenda maaso tulaba omusolo. Owaayi olukiiko lubadde lutya? Bibadde bizibu. Maama nnyabo kye kibaddeyo byetaaga ogendeyo bakunnyonnyole ababitegeera obulungi. Naye nze taata Kisambu efirimu ekyatandika tugenda maaso nage mubbanga bulijjo. Akano taata Kisambu ayiseewo naye nga kyamaani olukiiko nsonga y'omusolo ekutte wansi ne waggulu. Abaana bano bayinza batya okunswaza? Kati anyigidde omusolo n'anyigira n'abaana bano okweyogezanga mu bantu. Abaana tuli mu bantu bakulu ate beeyogezayogeza. Sebo n'otulekayo? Taata Kisambu sebo simanyi Kasiru naye gwe nnyabo ogamba nze olina goyo olina amagezi. Nze gw'ogamba oba ate njogera nani wano olaba wano n'otuuka okunzalira ebyana ebisiru ebitategeera biringa nnyina waabyo. Gwe sebo ani gw'ovuma? Ani abeezaalamu? Abaana nze nabeezaalamu. Bwe baba basiru naawe oli musiru. Abaana basiru bwa kitaabwe. Maama Kisambu ngenda mpola. Naye oli musiru. Oli musiru totegeera.
Nyina okuddamu. Njogera nziramu nti nja kuddamu. Dangamu okwogera ku baana. Toddangamu okwogera ku baana bange bw'otyo. Maama Kisambu ku baana baatabuka. Kati agaana gaagano. Kyekituuse wano. Ate maama kiki taata sitole ki? Muviire. Mukwate kubo muve wano. Muviire makaga. Muve maka gange. Kisabo. Tobagoba mugenda mwenna. Bw'ogenda nabo. Ogenda n'abaana b'obagobera. Kisabo. Ojja kukiraba. Ani ngenda nabo kenzije mbeerewo temuvaawo. Taata abadde ki muzeeyi? Oba kitammwe abadde ki? Oba ajja obusungu mu miitingi. Olukiiko lumunyiizizza nnyo. Agamba muwala ate taata bimuyingirako mu. Kati ate taata bwe tuba twogedde ku Oligala ate taata bimukwatako. Nja kutema omuntu yajjayo ejambiya. Oli taata situveeko nawe muzeeyi. Temudda wano. Bwana okunsiriwalira kabugobye. Efirimu ekyatandika tulaba omusolo gw'omutwe. Bagiyita omusolo. Omusolo gwatabangulanga ebiruka amaluka kye twaliise emiruka n'ebyalo. Tukyatandika twatulayo wajje bigwera. Nagambye nga bulijjo oli ku Nice TV. Kaakati no mbwekiro. Ekyeggulo basookanga kukisabira. Katonda kiwa omukisa. Kyampisa nnyo okusooka okusabira ebyokulya. Katonda byakuwadde. Basabidde emmere naye tulengera kagaati na caayi ku mmeeza. Nfumbye ku kacaayi tunyweko. Mune mwami nfumbye kacaayi tunyweko. Kaako. Mukyala weeganye mmere lwaki tujagala gifu. Mukyala mbu tayagala fumba mmere kyokka omwami alekeza okameeza. Ate ndimu. Olwo taata Kagere. Ndi mulwadde. Nakayiza ate yaluddeyo ku ssomero. Oli mulwadde mukyala mulwadde ate Nakayiza yaluddeyo ku ssomero. Muula. Ene kino. Kale ketugende kino wabaawo bugaati. Ndabe. Waliwo esikooti. Nakayiza. Tolaawo ekyokulya. Ene kyayo nalakayo kya. Kyalekayo kya nnyo wabula. Amuwozeza. Wamuwozeza kyayono. Naye. Temunanyumiza ku byaddemu. Abayi simunambula byatuuse mu meeting olukiiko lwabadde lutya. Amusirika. Sirika mwami. Soke nteke ekyokulya wansi. Teeka ekyokulya wansi. Wakyadde mu lukiiko. Ekyadde mu lukiiko okimanyi. Abasajja batabuse. Abasajja batabuse. Kiki? Omusolo. Omusolo. Omukulu w'omuluka yatugamba. Omukulu w'omuluka? Yataddewo amateeka. Amateeka gateerebbwawo. Yogera mpulira. N'agamba. Buli omu alina okubeera n'akatandaalo mu maka. Akatandaalo keetaagisa ewaka obuyonjo. Then n'agamba ekirala. Toyireti papusikani. Toyi bwetabaawo. N'agamba n'ekirala. Omuvubuka yenna awezezza emyaka 18. Buli muvubuka emyaka 18. Okusasulwa. Omusolo gulina okusasulwa. Nasanze midembuzi. Wama midembuzi? Lubimbi lwa. Nasanze nga nva ku lubimbi. Tanziramu. Ne mugamba naye nga tanyiga. Ayombesa kubo. Ali ku kkubo lyayomba nalyo bamuseredde mu katale ayombesa kubo. Jadi mtawanaki yabadde afunye. Buzibu ki abadde ki? Abadde avuye. Yabadde afubutuka eyombu. Manya abajja kumbuulira. Yenanga Mwami nkunyumiza ki? Muwo. Mulamu woyo? Nakayiza? Olukiiko. Yabadde mu lukiiko. Nakayiza. School fees. Baana gwe. Ayo. Fees ze basasula tibasasulira bwereere. Binyuma. Bitegeera. Wama byosoma yekabinyuma. Olaba obitegeera muula. Ng'asituka. Gw'omanyi ni kakisambu kasituse. Yasituse. Sebone kasituka. N'agamba. Nakayiza sirikaana. Gwe sirika. Nakwana n'ogaana kati oyogera ki? Byabadde mu meeting obimanyi oli yaleseewo n'entalo z'okwana. Okoleke. Bakyatwongeddeko. Uyu mwana taswaza famire yaffe oyo. Kundi katwogeddeko kitiibwa. Sajja omukwana nga takkiriza. Siya. Gutani kya kitiibwa. Okuba ne muwalafu ono ne bamukwana nga takkiriza. N'okkiriza. Naye yagambye gwe Nakayiza sirika. Olaba ndakwana n'oga. Olaba. Kakati olaba kubani yamukwana nakkiriza. Olukyali badde kitya? Naye sebo kasi tusoma namukwana n'agaana kati ayogera ki? Mwana waffe
Alaika wankokoto na kaiza. Bikwata wansanyusiza nnyo. Mwana gwonsanyusiza nnyo kati baba wana kaiza asanyusa okuba kali akalenzi kamukwana n'agaana. Tutuuke ewala. Mwana watu njagala osoma otuuke ewala. Fiizi saagala omuzanyiremu. Muula yasasula fiizi. Byesembereza bikisambu. Teweesembereza bubuka bwakuno obu bukisambu buyaye. Boogera ku kyebiri ebiri. Leka kyolaba walaani ayinza okukwana muganda. Leka naawe oyo muganda waliwo ayinza omukwana wano. Mwe baligenda mu lukiiko. Bane mwe baligenda mu lukiiko kunkiikirira. Bye byafunye byadde by'amagezi. Bali kungabula kacaayi. Kacaayi akasimye nnyo. Amazzi wagatadde. Mazzi gye gali. N'abaganya Buganda. Nazzi kuno okuva edda nedda omukyala ayina eyasomesebwa senga. Oli mukazi. Yamanyanga nti omwami bwe yavanga ku mulimu amazzi aba alina okugateekayo. Omukyala agataddeyo dda. Katujja tumaliriza. Omwami ke kaseera agenda anaabeko. Bane naffe katumalize wano escort ono. Balidde escort mu ekiro. Egenda maaso firimu tulaba omusolo. Nagambye bannaffe ba Holy Family Movies Production beetaaga abazannyi ba firimu zino ez'ebina Uganda. Gwe nalina talenti nga wali etaaze okugitumbula n'okuba ne bakuyambako gitwala maaso bakubire ku 0758 0750 89 83 0750 8983 49 bannaffe ba Holy Family Movies Production. Kaakati ebyo nga bigenda maaso gw'omusolo kati abantu mukulu ate ani ayita tajoli wayi kiki wakededda badde manyi wakedde dda mukulu munange ja gavumenti Era ngenda. ku mirimu gya gavumenti era ngenda kiki ola ebintu byewaleese ku muluka ebintu byewaleese ku muluka byantabudde kiki ate amateeka gwaleeta gana amateeka ge waleeta kuno mera bannange ngenda sobolako ekintu eki Kikyogenda kusobola. agenda kusobolako kimu n'omukyala wange akimanyi n'abaana omukyala akimanyi n'abaana abaana bakikola bulungi agenda kusobola kikisambu taata kisambu agenda kusobola kyakatandaalo naye ebintu bino ebyokusasula omusolo ekyokuwa omusolo okuwa omusolo Nsonga nkulu kubanga omusolo nsonga nkulu nno gwa gavumenti. musolo gwa gavumenti Omusolo. kisambu nze taata kisambu omusolo sebo gukakatako ondaba munnange nange ondaba omusolo. nze kanyini sentebe nasoose kusasula tiketi yiyo tikiti Yeeyo. yeno tiketi y'omusolo niyeeyo ayinza nkubuulira amazima ebyomusolo ajja munnange oli musajja munange kujja musolo sigenda talina agenda kujja ku sente za musolo mpakasa abaana ne bafuukira muntu mbeerawo mpakasa abaana banfuukidde ekizibu n'ez'okulya zinneekubya mpi matama Mukole mwenna mujje mbawo omulimu. naga kuŋŋanya famire mwenna mujje mukole mbawo omulimu sente balina emirimu Gwe jangu okole. abaana tebaagala kola Tebaagala. nani gwe jangu abaana be bavuma buli kati baana bavuma nze abaana banvumaganya abaana banswaziza ku ssaza lyonna Era bwe baya ensonga eyo. bwebanga yensonga olina ngeri gyonyeza sirina ngeri yakuyamba Asa. sirina wadde Nkuwa. Kati saawa eno ngenda kugomba. kati ngenda kugombolola Genda weeyiye. genda weeyiye buje muganda wange ate nina amagezi gonna omusolo gwatabuka omusolo gwali mukambwe nnyo era abasinga bagutyanga n'abantu sibasulanga mayumba lwa musolo yegenda maaso taata kisambu abadde alowooza nti omukulu sentebe yavunaanyizibwa lino etteeka lirye naye etteeka lyabanga lya gavumenti waba abasinga balowoozanga nti basentebe bakwata omusolo kumbe nabo bakolanga mirimu gya gavumenti tudda ku taata kagere banenze ebyekeera sikyabisobola omwami yakedde sooka ompe bootusi zange nvamu ebyo omanyi naloose mu maka ge waloose eki nga nkwasiza akantu kange yaloosa alina kakwasizza kakamuje manju eri kagere bane taata kagere leka va ku ebyo gwe wekalakasa weekalakasa abula kasajja gwe muwadde kuno olina tikiti y'omusolo omusolo nga gukambuwadde ku kyalo tiketi y'omusolo nze musolo ng'ate nze musolo nze akwata ebisolo kati yalowooza nti omusolo gwakugenda mu nsiko kutega kamuje
Nze Musolo ate kakati owoze mbu simanyi Musolo nga bamuwa butusi. Naye taata Kagere oba okimangayo kigwala tule mu nsiko oba okimangayo gw'omanyi omwami okuba ndi agamba ndi muyizi ayigga nva naye nga n'ewaka balya maluma. Tatuletera kunva gw'atatulekerawo ssente beeranga taleka kunva n'akameza takaleka beera nga basajja banna abalala. Oli musajja wa kitundu, musajja wa kitundu, omusajja ataleka kameza abawa hafu. Iyo gwasirisa okyo. Egenda maaso tulaba Omusolo ye firimu tuli ku kina Uganda ate nga nkugamba oli ku Nice TV. Fumbirwa nekana ogenda fumbirwa nipozera ngogenda fumbira kisambu nekatere. Ha Akukisambu. Baana babuwala bano bava ku ssule. Nowulidde akuswaliza mu lukiiko. Baneeka kisambu ako kamanyiira nawulidde ssebo kakuswaliza mu lukiiko wennambuka kwana n'ogaana. Nga gwekaza. Ku baana bano abasatu kuliko ayogera nga Kengere. Olugambo bafuuwa lufuuwe.